is our certificate showing that our presidential candidate, Robert Sentamu, has all the signatures. Not that he did not have them before, but because these partisan people feared, they did not want our presidential candidate to be nominated on the same day as General Museveni. That is why they have given us this one right now. So that is the good news, that we have what we are entitled to because we definitely had the signatures. But now, the news which is not very good but also we shall surmount it, is that we have just gotten a letter from Mr. Simon Byabakama, the chairman of the Electoral Commission, informing us that our presidential candidate will be nominated on 24th. That is Wednesday, not in the morning, but at 2 p.m. You all know that we had planned to address two rallies on that day. The first rally was meant to begin at 12 noon and another at 4:30. So we clearly view this as part of the ongoing persecution born out of fear. Because we wrote to the Electoral Commission clearly requesting them to nominate our candidate tomorrow, which is the 3rd at 10 a.m. And these people have decided to push us to the following date, Wednesday at 2 p.m. However, what I can assure you is that that does not stop us in any way. We shall go on with our plans. We are announcing to the nation that yes, we had announced a public holiday tomorrow, but the public holiday will be on Wednesday. Yeah. So that is when our candidate will be nominated. We appreciate the people of Uganda everywhere. I've seen people dancing, jubilating, preparing for nomination. And we want to encourage you to continue doing that. They have given you an extra day to do that. And then on Wednesday at 2 p.m., our president will be nominated, the next president of the Republic of Uganda. People power! Our power! Our power! People power! Mwalaba akakiiko k'ebyokulonda bwe kava ne kagamba nti emikono gyaffe gyali tegiwera. Kyali kya buswavu, kyali tekikirizika kubanga kyali si kituufu. Naye ng'abantu bonna babadde boogera, abasinga babadde bakimanyi bulungi nnyo nti ekyo kibadde kigendererwamu okulaba nga tetunominatinga ku lunaku lumu ne bana abatiitiizi. Baba n'abatiitiizi basabye nti bagala kubeera nominated enkya olw'okubiri ku ssaawa 4 ez'okumakya. Naffe twawandika ebbaluwa ne tusaba tebatunominatinge ku ssaawa 5 ku lunaku lwe lumu. Ebbanga lino lyonna tubadde tulinze nga batugamba temunaweza mikono n'ebirala. Mwalaba twakuŋŋaanya emikono gyonna ne tukibatwalira. Abamu ne batuuka otugamba ne bamwagala ebigere tusobola bibawa. Kyonna kye mwagala tusobola kibawa kubanga bannayuganda baagala nkyukakyuka. Kakati olunaku olwaleero eddakiika entono eziyiseeko tufunye certificate eno gye batusindikidde ng'eraga ng'ekakasa nti emikono NUP yagiwezezza. Si kuba nti kibadde tegiwera, no. Naye kino kibadde kigendererwamu okulaba nga batuluyisa kubanga kati twakakifuna, certificate eno twakagifuna ku ssaawa zino. Naye certificate teze yokka yagiddeko ebbaluwa eraga nti candidate waffe President addako Kyagulanyi Ssentamu Robert bamusindise okubeera nominated ku Lwakusatu. Mukimanyi tubadde twannouncinga tugenda kunominatinga ku lunaku lw'enkya olwokubiri ku makya. Kubanga tubadde tulangiridde tugenda kubeera ne rallies 2. Emu ng'erina okubeera Katwe, endala ebeere Nateete. Ate Katwe ebadde yakutandika ssaawa 6, Nateete etandike ssaawa 10:00. Kaakati bano kubanga batya nnyo balowoozezza nti bwe batusindika ku ssaawa 8 oba oliawo tetugenda kusobola kukola ki rallies zaffe. Era katusuubire tebapulaninga kutukwatira eyo bwe tugenda ssaawa 8 ne batuta ssaawa 11 nga tetukyasobola kukola rallies kubanga batidde nnyo. Olaba bayisaamu egaali mu Kampala bakola ki naye abantu tebabaliiko. Abantu balindiridde omuntu omu yekka, President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kaakati kyova olaba bano ab'akakiiko k'ebyokulonda twagala kukivumirira kino kubanga olabira ddala ti bano ab'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi bali mu kukwatagana okulaba nga bakola ki balemesa enteekateeka zaffe. So batusindise nga bwe ngambe ku Lwokusatu okunominatinga ku ssaawa 8. Naye era nga bwe tugambe ekyo tekigenda kukola ki tekigenda bawonya kubanga ffe tuli ready, tuli set, bannayuganda bali ready okulaba ng'omuntu waabwe
anominatingibwa. Ekisooka etteeka ligamba nti ky'olina okukola kwe kufuna ekifo ogenda okukolera lwaleero n'otegeeza abakakiiko k'ebyokulonda ate n'otegeeza ne poliisi. Byonna bino twabikoze. Kyenjagala obagamba kubanga ffe tubeera ahead of time. Maybe nakyo kankibanyonyole kino. Kubanga twategeera bwe batugamba nti temwawaziza emikono twali tumaze okubawandikira ebbaluwa nga tugamba twagala kukola nomination yaffe ku Lwokubiri. Naye bwe batandika stories ezo twadamu ne tuwandikira poliisi ne tugigamba nti ebyammwe tubimanyi n'akakiiko k'ebyokulonda tumanyi bwe keeyisa. Era ne tubagamba bwe tuba tetunominatinze ku Lwakubiri ku Lwokusatu venues zaffe nazo tukoze ki tuzibuukinze n'olwo olunaku olulala. So ekatwe twabuukinga enaku 2 twabuukinga nkya n'oluddako ne Nateete ne tubuukinga enaku 2 era poliisi ne tukitegeeza ne Electoral Commission ne tukitegeeza ebbaluwa tuziina wano kubanga tubeera ahead of them tuba tumanyi kye baplaninga. Twamanya nti oba oliawo poliisi eyagala gamba mutuwadde obudde butono oba ki bagambe nti kaakati temwategeezeza mabuukinga luno olunaku lwokka. Ennaku zombi twazibuukinga ekatwe ne Nateete. So regarding the booking of the venues, because we know but what kyali mu kuvetinga njogere ki tuyingiza data mu system so bagamba nti namba eri bene naye twabagambye nti abantu bonna mwana bano twabavetinze mwabalabi kwambadde mujja mbalaba mwe benyiri bannamawulire buli lunaku abayitirivu bonna bavetingiddwa okujjako abo abali mu makomera n'abalwadde n'abalina ensonga ez'enjawulo. Tewali fika kibeera kuba mu kiseera kino okutuusa nga tulangiridde evudde mu kulonda ate era bwe kibeera neba UNEB erangirira abaatuula ebibuuzo abayitidde mu grade A, B, C, D n'awalala lwe mumanya numbers entuufu eziri final. Manyi bulungi nti papers twabagala ziringa 3-4 ene yasoose abamu nabagambye nti bwebatogi singa ogifunamu nga mbe 0 ku 100 mutu batosaana kweyongera ku paper yakubiri naye eno ng'emaze okuggwa twatandise okukola ebirala ebiddako ebireeta max eza second round ye field assessment. Eyo process eri mu kutambula ate eba yakyama sikatogera kukuba laale kawempe okubuuza bannaye wano mwagala kulondani eba research work naye eba yakyama. So tulina obudde butugiwadde kyovala abantu abamiti abagambye nti mutuleke tumalirize processes ezo kwasala baga nti ate eby'omufiirudi bivaayo mwikyemu okuva kati ebyo byaffe ng'akakiiko tubireeta ne tubigatta. Waliwo step eyokusatu gye mbadde nzijambagamba ntukola consultations mu bakulembeze baffe ab'enjawulo betulowooza nti bakwatibwako bajja tuwa ekituufu abatali conflicted bastakeholders ab'enjawulo abatali conflicted abatalina interest kale byonna bikyagenda mu maaso ne tujja kukikola nga bulayo ennaku nga ziizo abantu bagende mu nomination tujja kuba tumaze okufulumya ebivudde mu bakanisi baffe basobola okweteekateeka obulungi. Naye essaawa eno tuli ku mulimu ogwo n'okulaba tunominatinga pulezidenti waffe kati tetugenzeeko. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala.